This is Rock Pantilla in the day, Mwasizeyo mutya era mwasibyeyo mutya balungi banga bagalwa bampuliriza ku Fifi J the news anka kwali hatengera kabakadde kaffe okubanga ate munange tukutwala mu maaso n'olugambo olugenda maaso kubanga ate lutambula mu industry yaffe ya music wetwetololedde abakulu bano bateereddwa yes olunaku olweggulo wabula ate agava eside eyo gagamba nti si betefutefu okubanga ate munange bakomya emize egyabasibiza era si betefutefu kubanga betonda ng'omukulu amanyiddwa nga Omulangira Ssuuna Wakyagala kigambibwa nti bavuddeyo ne bagenda maaso kubanga ate bategezeggwa nga nti bakutandikira awo bakomye era nga bagamba nti bwe bafirimu eno gye bayita expendables era bagenze maaso kubanga ate balabula buli muyimbi atalina hit song nti beteekereteekere bajja gy'oli era obanga omanyi nti oli muyimbi ng'osukka emyaka 4 naye ng'okyateeka tinti mu mutwe gwo nawe beteekereteekere bajja gy'oli tebejjusa tebeetonda kwegamba bye bayogera tebabirumamu tebabisazaamu byebimu ku ebyo abaana balenzi abe bagenze maaso kubanga ate bawera enkolokoto oluvannyuma lw'okubanga bateebwa mu kkomera so nga ate wenjogera ye omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ayimira wamu n'omukulu amanyiddwa nga Omulangira Ssuuna era nga yategeezezza eggwanga nti ye ng'omuntu tayagala Mulangira Ssuuna okitegeera yes ku lw'ensonga ezimu oba endala nti oba oliawo Ssuuna alina ebintu byakola ye bitamusanyusa naye ku nsonga eno yokka agamba nti ayimira naye wamu yes Ssuuna kye yakola kituufu olw'ensonga nti omukulu Kaiza alina ebintu byagenda maaso kubanga ate ayogera nga presentinga nga mutuufu ddala binyiriza ddala abantu nagamba kati nga ku mulundi guli Ssuuna we yakaaba olw'ebyo ebigambo ani Kaiza bye yamwogerako byali bya kitumbaavu nnyo nnyini ddala ate nga Ssuuna bambi muzadde ng'era bw'akyogera abayimbi naffe tuli kituli bazadde tulina abaana n'agenda maaso kubanga ate alabula Kaiza ng'asinzira mu kamera n'amutegeeza nti oli kyali wange naye amazima gali nti nkulabula toddamu okubanga okola ki onjogerako n'agamba mugamba nti Ssuuna feded artist naye music oyo gwe yakuba edda ye yamukola ki yamuleetera okubanga ate mwe mumumanya lyerinnya lye yakola era nga music oyo gwakyaliako n'essaawa eno gwa survivingirako so mulekerawo okubanga mukola ki mutyoboola abantu nagenda maaso n'okubanga ate anenya abayimbi bannaabwe abagenda maaso okubanga basirika ku nsonga eno ne batavaayo okubanga ate bayimira wamu n'Omulangira Ssuuna ate abamu ne bagenda maaso okumunenya obunenya so nga ate bonna kibakola ki kibazingiramu wamu n'abategeeza nti buli omu yeetaaga okubanga awamu n'ekitiibwa yes n'okubanga ate bagoberera amateeka kakati nga amateeka gagamba ba presenters obutatyoboola ki bayimbi n'abategeeza nti balina okubanga bagagobera bw'atyo n'abawa ekyokulabirako eky'eggwanga erya Nigeria n'abagamba mukopeeko tugende maaso okubanga ate naffe music waffe tukola ki tumutambuliza mu ngeri eyo Abanigeria gye batambuzaamu owaabwe tujja kubanga ate tukola ki tukoma wala ddala n'agamba okusonyiwa si kubi naye ate munange n'ekitiibwa tukola ki tukyetaaga ffe ngaffe abayimbi byebimu ku ebyo omukulu oyo amanyiddwa nga Bebe Cool yagenze maaso okubanga ate ayogerako eri eggwanga ku nsonga z'abakulu bano bakaize ate ye kyaliwo enfanfe Dr. Jose Chameleon yagudde mu kabondo k'abawagizi be ne bagenda maaso okubanga ate bamusaba amajja n'abategeeza nga embeera ya lockdown bwetamuyisa bulungi Chameleon kati wanonawa otawa enambalala wira independent sasa nyako Amirisi Chameleon sasa nyako na kusenge sasa nyako anoka hiyo bya ebali bano sasa nyako anangabira
weewaawo nabasuubiza okuba nga ate mbatuusaako amannya g'abayimbi baffe amatuufu baserebu baffe yes bapresenta abo oyongera okuba nga ate obannyonnyoka bangi kummwe mubalaba naye nga temumanyi mannya gaabwe ge babazaala nago naye nga ate kiba kirungi nnyo n'omanya omuntu ogwowagira oba omuntu wakubira akayimba akakusitula mu kifo erinnya ly'ettuufu yaani era kuba nga ate mbakutuusaako bano abalina amannya nga ge bazaalibwa nago nga Barema Namakula nga lerinnya lyakozesa awasigera kuba nga ate mbogerako naye nga njagala ntwala omukisa guno okutegeeza nti abateekamu ensimbi si balala beba Biva Organic and Natural Health Products era nga bakulemberwamu omukulu amanyiddwa nga Dr. Senjobe Richard era ng'ono omukulu ajjanjabisa akozesa butonde omuli emmere ebibala yes wamu n'emiddo ajjanjaba ebizimba ku nabaana gwalina infections eza UTI Candida okusiibwa discharge ate nga tozaala naawe akukwasaganyiza ddala bulungi ate ng'ono aboostinga ne immune system mwe abaanafuwa emibiri nammwe abaludde ku ddagala yes ate nga naawe omwami ng'olina obuzibu bw'okuba nga otuuka ku ntiko akalina bulungi nnyo ka wake up call gwamwetaze osobola musanga wali eri ku Raga Road opposite Hotel Sojavaro ku Access Building oba mukubire ku namba y'essimu 075262427 era ng'ennamba eyo erina ku WhatsApp so nga ate n'omukulu omulala ateekamu ensimbi simulala ye mukulu amanyiddwa nga DJ Farouk yes omukulu ono asangibwa wali eri mu USA era mmwe abantu abali eyo mugende maaso okuba nga ate mumwekwata balina emikolo egy'enjawulo ajja kuba nga ate abaweereza ddala bulungi emikolo gyonna akubako yakyasinziza sawundi eri ku mulembe ekyuma nakiwulidde nange nempulira nga ate mpunzeemu njagala kusituka mbeere nga ate mbibyamu yasigwamu etaaze musange ku namba ey'essimu eri wansi awo +17472524273 ye mukulu yamanyiddwa nga DJ Farouk yes states zonna eziri mu America azituukiramu ddala bulungi yes bwetyo tusimbudde ne listi yaffe era nga tandise ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Fresh Kid yes ag'obuzaale yamanyiddwa nga Patrick Ssenyonjo njagala obeere nga ate onyonyoka abantu boye oba oli awo omuyinza n'okuba nga ate mweddira kimu munange tulina omukulu amanyiddwa nga Exodus ngono muyimbe wa gospel yes yamanyiddwa nga George Lubega ag'obuzaale omukulu oyo yes tulinawo omukulu amanyiddwa nga Maker Fresh Boy ag'obuzaale yamanyiddwa nga Walkaga Shafik ndowooza kiraba tweddira kimu Simba Kabirongo mwanyi naze ate nga ono ye mukulu amanyiddwa nga Levikson eri ku stage so nga ate ag'obuzaale yamanyiddwa nga Samo Lucas Lubyogo yes omukulu oyo muyimbi wa gospel so nga ate ono ye mukyala gwomanyi nga LJ muyite Lydia Jasmine eri ku stage so nga ate ag'obuzaale yamanyiddwa nga Lydia Nabawanuka omukyala oyo yes ono ye mukulu gwomanyi nga Navyo ate nga ag'obuzaale yamanyiddwa nga Daniel Lubwama Kigozi omukulu oyo yes the boy from Rubaga songa ate hono ye mukulu amanyiddwa nga Gravity omutuju eri ku stage songa ate ag'obuzaale yamanyiddwa nga Jerisonda Wabuyu omukulu oyo yes ono ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Papa Sidi erikola ensimbi songa ate eri obuzaale yamanyiddwa nga Hamidu Sekyeru yes yandibanga ate mwanyoko eside eyo songa ate no gomanyinga Rabadaba ate nga ag'obuzaale yamanyiddwa nga Faizo Seguya eryo lye wakali erizika ate ngono ye mukyala amanyiddwa nga Rachel K muwala w'omukyalo yamanyiddwa nga Halima Namakula ag'obuzaale yamanyiddwa nga Rachel Kiwanuka yes songa ate hono ye mukulu gwe tumanyi nga Ragadi yes jaja Ragadi ag'obuzaale yamanyiddwa nga Daniel Kazibwe omukulu oyo ensika y'omuziki yagitandika dda ndigida mumujjukira ono ye mukyala amanyiddwa nga Spice Diana erirya ensimbi songa ate erigenda eri mu kuziika yamanyiddwa nga Namukwaya Hajara Diana gonna agogage yes songa ono ye mukulu amanyiddwa nga Alan Tonix yes tumumanyi bulungi nnyo nyini ddala eri ewaka yamanyiddwa nga Alan Empire musajja aveyo mu West so nga ate ono ye mukulu amanyiddwa nga Vampino yes eri obuzaale yamanyiddwa nga Elvis Kiria jugira nti ono mukulu w'oli omukulu amanyiddwa nga Anne Morris Kiria erinnya ndowooza oliwulira ono ye mukulu amanyiddwa nga Geniel Zamba yes kabaka wachi wa hip hop ag'obuzaale yamanyiddwa nga Honest Nsimbi nsente oyo mukulu oyo ono ye mukyala amanyiddwa nga Azawi yes omuwandiisi w'ennyimba Nachinku ag'obuzaale yamanyiddwa nga Priscilla Zawedde yasonga ate mukadde ke kamu tulinayo mukyala omulala okuva mu Swangs Avenue gwomanyi nga Vinka songa ate eri ewaka yamanyiddwa nga Veronica Luja yes omukyala oyo tasabatula nguliko ne basabatula tulinayo mukulu amanyiddwa nga Fefe Busi eri ewaka yamanyiddwa nga Franka Mukiza yes omukulu oyo abantu bangi awo tulinawo omwana mulenzi amanyiddwa nga John Black
ate ngeri ewaka amanyiddwa nga Kasada John. Yes, oye African boy musajja musoga webuwenge ye Kasada John. Songa ate omukulu ono the boy Sotenda gw'omanyinga Wyke Benda eri ewaka yamanyiddwa nga Tugume Wycliffe era ngono yasimbawoko n'ensimbi mu baana ba waaye eyo ng'abagamba bateebe erinnya lye ery'obuzaaliranwa bangi ne bagwa. Songa ate ye ono ye mukulu amanyiddwa nga Charles and Blood eri ewaka yamanyiddwa nga Patrick Muchi Musasizi. Yes, ate ngono ye mukulu gw'omanyinga Ray Signature omuwandiisi w'ennyimba nakinkwa mukwabo abakutte bendera yamanyiddwa nga Raymond Joseph Mugera ag'obuzaale. Tulinayo kabaka amanyiddwa nga King Saha era nga naye muyimbe nakinku ag'obuzaale yamanyiddwa nga Mansul Semanda. Munange beera nga ate obategerera ddala tulinayo mukulu amanyiddwa nga Crystal Panda muyimbe ate mukozi ku TV mukadeke kamu atukolera ku NTV ag'obuzaale yamanyiddwa nga Herbert Kityamwesi erinnya lye eryo erizika. Songa ate ye Jostede yagw'omanyinga Jostede yo ku stage naye nga ag'obuzaale yamanyiddwa nga George William Kigozi weewaawo nga nerya Hassan lyamweyungako oluvannyuma lw'okuba nga ate adda esaidi eri mu Buyisiramu. Ono ye mukulu gw'omanyinga Ziza Bafana. Yes, ag'ewaka yamanyiddwa nga Richard Kasendwa oliwulira gego amanya ge. Tuzze ku mukyala amanyiddwa nga Charles and Beck atuyimbiranga ennyonza ag'obuzaale yamanyiddwa nga Rebecca Kwikiriza. Omukyala oyo gemanya ge amatuufu ddala. Songa ate ono ye mukulu amanyiddwa nga Amoti Ombalanguzi mushija mutooro ag'obuzaale yamanyiddwa nga Alan Mujini omusajja oyo oba omwami oyo. Yes, tulinayo mwana mulenzi ono abadde n'emiswiba gye gwe gw'omanyinga Kaize ag'obuzaale ye Kawalya Semulondo Isaac. Yes, gona manyage Kawalya Semulondo Isaac. Ate nga tulinayo mukulu amanyiddwa nga Mungi ag'obuzaale yamanyiddwa nga Emmanuel Matovu Mungi. Kansubire nti bamuzaala ku Christmas kuba batugamba buli Emmanuel aba yazaalibwa ku Christmas. Tulinayo omwana ow'eddoboozi ayimbanga ennyonza amanyiddwa nga Liam Voice. Ono ag'obuzaale yamanyiddwa nga Wire Zisabusolo. Yes, lyerinnya lye ery'ekika. Tulinayo omukyala amanyiddwa nga Grace Kane era nga ono ery'obuzaale yamanyiddwa nga Grace Namuwulya. Yes, omukyala oyo tulinayo omukyala atayagala kumanya no attitude yamanyiddwa nga Winnie Nwaj ku stage. Songa ate ag'obuzaale yamanyiddwa nga Nwaj Nakanwaji Winnie. Yes, era nga erya Nwaj yalijja mu Nakanwaji ye Winnie Nakanwaji. Tulinayo omukyala amanyiddwa nga Nina Rose ago ku stage. Songa ate wali ag'ewaka ye Nina Kankunda omukyala oyo. Songa ate tulinayo mwana mulenzi amanyiddwa nga Khalifa Aganaga Mai Magato ag'obuzaale yamanyiddwa nga Sadati Muchibi. Yes, tulinayo mwana mulenzi atabukabuka ne babukabuka amanyiddwa nga Kabako ag'ewaka yamanyiddwa nga Yusufu Sennabulya. Songa ate tulinayo gwe bayita Lili Puzzle. Yes, gwe gw'omanyinga Lili Puzzle ag'ewaka ye Mukasa ya Sene. Tulinayo omukulu amanyiddwa nga Nubian Lee ag'ewaka yamanyiddwa nga Boken Ali. Yes, ate nga tulinayo omukulu amanyiddwa nga Daddy Andre ag'ewaka yamanyiddwa nga Ojambo Andrew. Songa ate tugenda maliza n'omukyala amanyiddwa nga Rachel Ray ag'oku stage ate nga ag'ewaka ye Mirembe Rachel. Banji nyonyi ddala sobola kubanga atemba kumalirayo wabula nga ate nkuleeterako abo abatonotono oyongera okubanga ate onyonyoka mpolampola ekintu kino ngera kubanga ate nkusibulira wano omulungi omwagala atakumira mpera bere nga akunkubiranga bulijjo nsigala nze Fidya Daniels ankamubere bulungi mbagala nnyo mweraba.